Achina wabi ekirala. Nze gwanga ly'Abanyala de Sub-Cultural Group of Baganda. Singa sogera nammwe kati. Singa mwandengera damatu gange bwe gasiwuka ku Kanyala. Abagoba Kabaka wa Bugerere. Kino nakikola okutaasa Abanyala mu nsi yonna mu Buganda bonna babenga basobola okutambula. Mumanyi kye bali batusibyeko. Mu defense ya government Kayihura nga awandiise. Yagamba lwaki twagaana Kabaka okugenda e Kayunga? Ssaabanyala yali akunze eggwanga okuva e Bunyoro abeesurula. Yali akunze eggwanga okuva ku Mountain Elgon. Yali akunze n'abalala batire Kabaka mu Bugerere. Nagamba nga ngudde mu kyama. No, gye bagamba Embale. Omuganda agamba obanga Omunyoro nyoko nakuzaala kuki? Era yensonga lwaki bwe njogeramu bwe nti olulimi mugenda ne muwulira mukaga, nene ngezaako okwepena. Manga nzaala Mugeso. Ekifo kyagga agiyita ka agiyita ga. Nti nengula Embale nengenda Empale. Owulira? Kati nena Abageso be bali muno. Bagambye amawanga okuva ku Mountain Elgon. Bagala Bageso bakyayibwe Kabaka. Bagambye Abanyala twakunga Abanyoro bakyayibwe Kabaka nga tebafuluma mu kifundi kwa kimu. Ekyo n'enfuna ekyamaga Katonda. Kayihura yali mudooko nga nange ndi mudooko ne bampa ebibuuza nga nziramu omusajja omuyivu, omusajja ow'amateeka, omusajja w'eddaala erya waggulu. Yoga nebaza abalamuzi bagamba simanyi omwavu tasinga musango. Opola okuba balooya be nakozesa baali b'amaanyi. Joseph bali ku ddembe ne senior counsel Godfrey Rule be bawoza ki omusango. Nakomenkereza omusango ogwo nguwangudde with costs. Naye ate kinewunyisa costs. Ffe tebatuwanga naye abamangu wano. Nawulidde ab'amazzi bagenda kubawa. Nembawuli oba government aze sente zegabamu abo zivaawa. Ffe ejjaffe emisango egya 29 bagusala 213. Nibanga tebatuwanga. Lawyer, kyemayo tunaba tuvudde wano ojja kumpaamu amagezi oba zaafuluma abalala bazirya simanyi. Kita ensonga endala. Waliwo obwebange. Tuli mu Kattu. Bwe mba njogera ku by'omusango ogwo era nga nkyalwana. Tuli mu Kattu. Waliwo endagaano ze tujja tukola ng'ate tuva mu byebwebange. Tudda mu Bbeetu. Gavumenti etuwaki Bbeetu kakati olwaleero soogerera Buganda naye ndi mubaka mu lukiiko ate olw'okulwanirira obwebange obwaffe obw'Abaganda ne Buganda. Endagaano gye twakola 2013 egambe gavumenti siri kulumba naawe toli nnumbanga. Olwo olulimi baakozesa lukyamu munamateeka. Sisobola kugaana kulumba ng'olina ensobi gy'okoze nina okulumba. Togaana kunnumba nga nina ensobi gye nkoze eki. Kati waliwo we tutuuka wantu omwezi ziri 5 omwezi gwa Novemba oba Museenene omwaka tuli mu 2025 nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku programu yaffe eno ey'obyobwebange by'obuntu by'Abaganda so giyita Baganda Human Rights Program. Kubuuzako nti wasibye otya afunye okusomoozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako. Nyina bana program olunaku olwaleero nyina Mwami Kabuye Francis, nyina Mwami Mutaasa Byebwebange Ssaalongo Charles Senkungu wa Lugendo, nyina Mwami Bendikito Kiwanuka, ate tujja kwegatibwako Mwami Ricardo Mulinda. Tujja mwegatibwako ku simu. Ngenda soka nkweko bana program benabona ko olwaleero bagenda kubuuzaako. Bwana amalo kubuuzaako tujja kwegata ku Mwami Ricardo atwanjulira omulamu agafogona ko olwaleero. Oluvannyuma Mwami Francis Kabuye ajja tusomera chata yaffe. Bwamalo kubuuzaako Mwami Francis Kabuye ajja tusomera chata yaffe. Oluvannyuma Mwami Richard Mulinda
ajja tunyonyola omulamwa gw'olunaku olwaleero ate tutandike ebibuuzo mpola mpola. Ngenda sookebwa Mwami Benedicto Kiwanuka akubuuzeeko. Mwami Benedicto tukwaniriza kusaba obuuze ku bantu. Batuwuliriza mwenna tubaniriza nnyo olunaku lwaleero, ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno ogw'e11. Tuli basanyufu okubeera wano olunaku olwaleero. Mabega wiiki nga 2 tetusobodde kuba wano olw'okusoomoozebwa, okufiirwa okubadde okungi. Twafiirwa Bishop Charles Martin Wamika, tufiirwa muwala waffe muwala oyo Namirembe Angela, muwala w'omwami Lawrence Kiwanuka ali mu Amerika eyo. Ate ne tufiirwa n'abantu abalala bangi. So tubadde mu puroguramu ez'okuziika ate n'okusaba bitambiro bya misa ne tutasobola kubeera wano. Naye olwaleero Katonda atusobozesezza okubeerawo nga 5. Tugenda kwongera ate okumanya ebintu bingi nnyo ebifa by'obwange bwa Buganda nga bwe munaawulira mu puroguramu. Nsanyuse nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Ssaalongo buuza abantu. Neeyanzege kantwale omukisa okwaniriza bannange bonna era nga neebaza Mukama Katonda atusobozesezza olwaleero okuba nga tusobola okusisinkana wano mu puroguramu eno. Wabula ntwala obuvunaanyizibwa okwegatta wamu n'abo abafunye ebizibu nga mbakubagiza abafiiriddwa nga nsaasira abo bonna naddala nga bannaffe abali mu kibuga ky'e Kampala abafunye enjega y'amazzi ne bafiirwa bizinesi zaabwe zonna olw'obulagajjavu bw'embeera eyabaddewo ku basajja abayivu abaateekateeka enzimba ne bazimba enzimba embi eyaviiriddeko amazzi okubotola ne gatta emmaali yaabwe. Era mbeera mu mbeera ze zimu nga nsaasira bannabyabufuzi abatuuse mu mbeera enkyamu ey'abantu baabwe okubanga bakubwa emiggo, era n'endowooza ey'eddembe oba ebyobwebange bw'abantu nga baba babuvuddeko okutandika okutulugunya abantu. Negatta n'abo oba negatta kwabo abalina essanyu mu byobufuzi nga batambudde bulungi, negatta kwabo abalina essanyu wonna we batudde, era negatta kwabo abeeteeseteese okugabana naffe ku mboozi eno, buli omu ayige ku munne. Nja kusanyuka nnyo buli omu ng'agoberedde ekya munne. Neeyanzege. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Mwami Kabuye buuza abantu. Neeyanza nnyo moderator waffe amannya nga bulijjo Francis Kabuye. Twesiimye nnyo ate okuba mu puroguramu yaffe ya leero. Nonkwale tubadde tumaze akabanga wiiki nga 2 ne tusaasira nnyo bannaffe abafunye ebizibu, ab'amataba mu kibuga bafiiriddwa ebyabwe, abafiiriddwako abantu baabwe, naddala akawala kaffe ka Namirembe, Omukama amuwe ekyummulo. Ate ne muganda waffe Aloysius Mayanja Bale omu Germany. Kintu kikulu nnyo abadde muna puroguramu munnaffe, abadde ku mukutu gwaffe, abadde tuwabulangana mu kiro ne mu kiri ne tusabe Mukama ebyo byonna byakola ng'akyali mbulamu n'obwokunsi. Mukama amuddizeewo, amusasule era amuwe ekyummulo eky'emirembe. Era nabo bennyini abalwadde abali ku bitanda, abafunye obuzibu obutali bumu accident, abo bonna tubasaasira Mukama abagumye. Era naffe kennyini ng'abali wano tukubaniriza mu puroguramu yaffe eno musobole okushalingako naffe embeera eno gye tulimu, kubanga nammwe kennyini ebakwatako nga naffe bwe tukwatako. Neeyanziza nnyo. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Oda osinzira okubeera nga otulaba, webale nnyo, webalira Mwami Kabuye tugenda wo. Ssebo. Ogenda tusomera chata yaffe ey'olunaku olwaleero. Oluvannyuma tugenda beera tweyongerayo akazinalo kaliwo, tusaba tusomere chata eyo. Ssebo neeyanziza moderator. Chata ya Balida ey'ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda 2-3. Ekibiina mutaasa byabwebange by'Abaganda Buganda Rights Defenders Arena
mu bufunze balida nga kyesigama ku United Nations Charter 1945, Universal Declaration of Human Rights 1948, Articles 17 to 21, International Covenant on Civil and Political Rights 1966, Articles 1 to 3, ku International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights 1966, Articles 1 to 3, ku Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities 1992, neku Vienna Declaration and Program of Action 1993, kikakasa nti abantu Abaganda ng'eggwanga era nga bassekinnoomu balina ebyobwebange by'obuntu, human rights, ebitakutulwakutulwamu, ebitalindizibwa era ebitateeseganyizibwako, ebirambikiddwa chata eno, ebyetaaga okutaasibwa obunnambiro, okubanjibwa obutaweera n'okutumbulwa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza n'okusengejja obulungi ensonga ez'enjawulo ezikwata ku by'obwebange by'Abaganda, ekibiina Mutaasa bya bwebange by'Abaganda kyakizuula nti kisaanidde okutondawo entegeka ez'enjawulo ezisobola okweyambisibwa ba Mutaasa bya bwebange, human rights defenders, basobole okunnyonnyola, okutaasa n'okutumbula ebyobwebange by'obuntu by'Abaganda ebifunziddwa wammanga. Ekisooka, abantu Abaganda ng'eggwanga balina ekyobwebange eky'obuntu ekiyitibwa National People's Right to International Democratic Self-Determination, mu Luganda ekiyitibwa ekyobwebange ky'obuntu gwanga lyesalirawo, ky'obuntu munda gwanga lyesalirawo kina demokrasi. Okusinziira ku kyobwebange ky'obuntu ekyo, basalawo mu mirembe enneekulembera yaabwe mu byobufuzi, era mu mirembe banoonya enneekulaakulanya mu byenfuna, mu bulamu obwa bulijjo ne mu byobuwangwa. Ekyokubiri, abantu Abaganda ng'eggwanga ku lw'ebigendererwa byabwe baddembe okuggyako ebyobugagga byabwe ebitonde n'ebintu ebikolebwa obukolebwa kasita wataba kumenya ndagaano ze balina ezeesigamiziddwa ku nkolagana n'amawanga amalala eri ku musingi gwa buli ggwanga okuganyulwa ne ku mateeka g'ensi Uganda. Tewali ensonga yonna erina kuggisaako abantu Abaganda ebintu ebiyimirizaawo obulamu bwabwe. Ensi Uganda nga memba wa International Covenant on Civil and Political Rights erina okutumbula ekyobwebange eky'obuntu eky'okwesalirawo kw'amawanga amakuukuutivu, National Peoples aga Uganda, era erina okuwa ekyobwebange ekyo ekitiibwa ng'egoberera chata y'ensi zonna, UN Charter. Ekyokuna, Abaganda ng'eggwanga era nga bassekinnoomu balina ebyobwebange by'obuntu bino: okubeerawo ng'eggwanga ly'Abaganda, okulyeyagaliramu n'okulitumbula, okufunanga obwenkanya
obutasosolebwa, okuba n'ekitundu ky'eggwanga ekikuukuutivu ekyefuga munda mu Uganda ekiyitibwa obwakabaka bwa Buganda, okuba n'obwakabaka obw'obuyinza obulina obukulembeze ku mitendera egy'enjawulo, okuba n'ettaka n'ebyobugagga, okuba n'ebyobuwangwa, okubyeyagaliramu n'okubitumbula, okuba n'olulimi Oluganda, okulusomesa mu masomero, okulukuza n'okulutumbula, okuba n'ebyobujjajja ebitonde n'ebigunje, okubikuuma, okubikuza, okubitumbula n'okubikuumira abaliddawo, okuba n'obutonde bw'ensi kubweyagaliramu, okuba nekulaakulanya n'okuba n'eddembe freedoms ly'okukuŋŋaana, endowooza, okutambula, ebibiina, enzikiriza, okwogera n'amawulire. Ekyokutaano, Baganda Rights Defenders Arena Balida kizimbiddwa ku mpagi principles 8, empagi 8. Esooka, Abaganda kinnoomu n'Abaganda ng'eggwanga kibakakatako okutegeera ebyobwebange by'obuntu byabwe n'okumanya nti tebiramuzibwa. Ekyokubiri, buli Muganda waali kimwetaagisa bulijjo okusitukiramu okutaasa, okubanja obutaweera, okutumbula n'okukuza ebyobwebange by'Abaganda ebiba mu katyabaga oba ebiba byetaaga okununulibwa. Ekyokusatu, okuwa ekitiibwa ebyobwebange by'obuntu by'abantu abalala abali mu ggwanga Buganda. Ekyokuna, okutumbula obumu mu bwawufu, unity in diversity, bw'Abannayuganda. Ekyokutaano, okukolerera obwenkanya, emirembe, enkulaakulana n'essanyu bya buli muntu. Ekyomukaaga, okutumbula n'okukuza obwasseruganda bw'Abaganda ne Bannayuganda. Ekyomusanvu, okwettanira enfuga ya demokrasiya, constitution n'amateeka. Ekyomunaana, Balida kirina kutambuliranga bweru wa bibiina bya bufuzi era kizimbiddwa ku musingi gw'endagaano z'ekibiina ky'amawanga amagatte UN ezatongoza ebyobwebange by'amawanga era nezitongozebwa Uganda. So moderator, bana program banaffe bwetyo chata yaffe bwetambudde era bweri kyetusaba tugobereranga ekyo lwaki tugenda tugisoma buli kadde. Tweyanza nnyo tweyanzeege nga tetunaba kwegatta ku Mwami Ricardo. Omulamwa gwa wiiki eno gugamba nti Ssekabaka Kintu, Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, Katikkiro Louis Kibanyi, Mwoyo gwa ggwanga Francis Ssemakula Mulumba ne munnamateeka Joseph bali ku ddembe gye buva ne gye bugenda. Obuganda bubajjukirenga bajjajja ba Buganda ne Uganda bataasa byebwebange by'obuntu abatalyerabirwa. Tugenda kwegatta ku Mwami Ricardo Mulinda ayongere otutemera n'otunyonnyola omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Oluvannyuma tujja kutandika bana program bajja kutandika okuddamu ebibuuzo ebya olunaku olwaleero. Twegatta ku Mwami Ricardo Mulinda wuno tumwegaseeko ayongere otunyonnyola omulamwa gwa program ya wiiki eno. Sebo tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero
nange bwentyo ssebo ebanna programu nsanyuse okubeegattako okusookera ddala akanyanirize omukulu oyo mukulu Saalongo Charles Walugendo Senkungu. Bagamba nti omuntu tosobola kwefuuyira mulere ayinza okubanga oba tabategeezezza kikyali naye omukulu oyo banna programu bannaffe muntu wattendo nnyo gye tuli abadde mu struggle y'okulwanirira ebyobwebange naddala ebyobwebange by'Abaganda era nga bwe muyinza oba okumanya abamu y'omu ku abo abaawaaba omusango nga bawaabira gavumenti ya Uganda okugaana kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi okugenda e Bugerere era omusango ogwo ne gusingibwa nga lead council eyali mu musango ogwo ye mugenzi bali ku ddembe Joseph mpozi n'abakulu abalala abaawaaba bennyinza okwogerako Dr. Kimala mukulu Lugonvu abakyala Najjuma kati n'oyo mukulu wa Lugendo era mukulu wa Lugendo oyo tuludde naye mu struggle mu ey'okulwanirira ebyobwebange human rights generally nga bwe muyinza tuyita Uganda National People's Rights Association UNAPELA eyo kiri registered mu Uganda tubadde naye twalina n'omugenzi Professor Nabudere mu kulwanirira ebyobwebange by'Abannayuganda bonna era nga n'ekibiina kyaffe ekya Barida Baganda Rights Defenders Arena kiri wansi oba memba wa UNAPELA ekibiina ekyo kiri registered mu Uganda. Sebo tukwaniriza nnyo kakati omulamwa gwaffe nga bwe muyinza okubanga oba mubadde mugutegeddeko guli nti Ssekabaka Kintu Ssekabaka Muteesa omubereberye Katikkiro Luuyi Kibanyi Mwoyo gwa ggwanga Francis Ssemakula Mulumba ne munnamateeka Joseph bali ku ddembe gye buva ne gye bugenda Obuganda bubajjukirenga nga bajjajja ba Buganda ne Uganda abataasa byabwebange by'obuntu abateerabirwa. Kansabe njogere ku byobujjajja ku nsonga y'ebyobwebange by'obuntu nga ekintu ekiri ekyobujjajja bw'ebyobwebange ekyobujjajja kya Buganda. Tujja kugeraageranya mu ddakiika zino zennina nga 10 na meka nti ensonga y'ebyobujjajja ani ebyobwebange kyetuyita human rights ensonga eyo oba concept eyo tuyinza gitunuulira nga eringa eva mu bazungu naye naffe tuyinza tugamba nti ne mu Buganda yalimu kintu kya bujjajja. Mu bazungu ensonga oba concept endowooza y'ebyobwebange ya human rights nga mu Bangereza yatandika mu mwaka nga 1200 gy'emyaka kati kumpi era kumpi nga 8 meka nga batandika ne kye bayita Magna Carta. Magna Carta kigambo kya Lulatini naye nga kitegeeza Great Charter. Great Charter eyo ba Magna Carta yaliwo mu mwaka gwa 1200 yatuukibwako ng'abantu abakopi abakungu ne kabaka ne church of England mu kiseera ekyo yatenda kufuuka Church of England yali ekyaliwo ne church kumpi Catholic Church ne batuula ne babaga kye bayita eyo Magna Carta Great Charter nga eraga ebyobwebange ba human rights nga bavaayo abazungu ne bagamba nti waliwo abantu bateekwa okuba n'eddembe lyabwe ery'obuntu. Kati
mu Bungereza oba mu bazungu ebyobwebange gye kisimbuka ate mu mwaka nga 1600 awo abazungu era waliwo obuzibuzibu wakati wa kabaka na bwebufuzi n'abantu ababulijjo abakopi ne baddamu ne batuula ne babaga kye bayita Bill of Rights mu 1600 akati mu Bungereza muboba mu UK human rights gye zitandikira era n'ekigambo human rights nga ddala bakyogera nti human rights naye ati bwogenda kubaira mu nsinge ya Bufaransa nayo human rights zatandikira nga mu mwaka 1700 ekigambo human rights ne kitandika okukozesebwa nga basayinire nga bakola kye bayita declaration de droit de l'homme endagaano gye bakola nga bwe mumanyi revolution y'Abafaransa ne bakiteeka mu declaration eyo nti waliwo omuntu alina eddembe ly'obuntu. Kakati katuve ku bazungu 1200 Abangereza 1600 Abafaransa 1700 bavuddeyo nga bakatiriza ensonga y'ebyobwebange by'obuntu. Kati ffe waffe Buganda tulaba nti Kabaka Kintu ajja Ennaggalabi tumanyi kyetuyita olutalo olw'Obemba Musota lwe yalwana n'Abaganda ne Kabaka Kintu Ennaggalabi awo waliwo nga bwe tujja okukirandulula. Ennaggalabi we waali olutalo Abaganda lwe balwana nga bali ne Kabaka Kintu okugoba Bemba Musota eyali alinyirira ebyobwebange oba human rights era kafuka njawulo nnyo. Kati obwakabaka bwa Buganda Kabaka Kintu ayingirawo mu mwaka nga 1300 emyaka kati nga 8 kuba gwe tulondola obwakabaka bwa Buganda nga butandika n'oluse lwa Kintu olutalo olwali Ennaggalabi olwalwanibwa ku musingi gw'okulwanira obwebange lwaliwo mu mwaka nga 1314. Kati tukitwala nti Abaganda batandika okuvaayo okulwanirira ebyobwebange mu myaka egyo. Abamu babadde bayinza okuba waliwo endowooza egamba nti ebyobwebange bizze nnaku zino oba kiki, naye okusinziira ku risaaki oyo ate endowooza amanyiddwa bulungi ffe tulondoola nga bannaproguramu barida tulaga ensi nti ekintu kino kya bujjajja tekiri nnyo foreign ekya human rights. Kakati bwe tuva Ennaggalabi tugenda ennono ku lusozi oba Lubiri Kabaka Kintu gye yatula n'ebika ebyasangwawo 5 nga bwe muyinza obimanya situjja bimenya ne batula ne bakola gye tuyita constitution ya Buganda nnono era akakafo nnono mu kino kye tuliko ekya programu kafo kanjawulo nnyo nga tukitwala nti endagaano gye twandiise nga Magna Carta oba Great Charter abazungu gye bakola Abangereza mu mwaka nga 1200 nga bagamba nti omuntu alina eddembe ly'obwebange oba kyetuyita ebyobwebange ne mu Buganda n'Abaganda mu mwaka nga 1400 kuba bwe baava Ennaggalabi ng'olutalo luwedde Kintu lwe yalwana ne Bemba n'Abaganda bagenda ku lusozi nnono ne batuula ne bagamba nti tugabane obuyinza Kintu ojja kubeera olulwe lw'Abalangira ffe tujja kubeera bwe tuti twagala kufugibwa bwe tuti tulina eddembe lyaffe naki. Kati awo kyetuva tukitwala nti n'akasozi nnono mu myaka egyo nga 1400 katwalibwa nti byebimu ku bifo bye tuyinza okujjukira nti ebyobwebange oba human rights mu Buganda awo nawo waliwo milestone yazo. Ne tuvaawo ne tujja tuvudde ku Kabaka Kintu ate tulaba Kabaka Muteesa asooka wa Lugembe. Kabaka Muteesa wa Lugembe naye yalwanirira nnyo ebyobwebange weewaawo basooka ne bamuyita Mukaabi ali mukambwe nnyo nga akyali olubiri lwe lukyali Ennakawaawo naye bw'ajja e Lubagaawo nga olubiri lye Lubaga
awo abantu bekyawa era ne bagaana nga bwe yabayitanga okujja mu lubiri ne bagaana. Kati neyebuuza kiki lwaki basajja bange tebakyajja. Kati maama we n'amugamba nti mwana wange, maama wa Muteesa ye yali n'abakyala Muganzi Lwaziza, n'amugamba nti abantu tebajja kubanga bayisa bubi okuva n'olwaleero n'ateesa nga Buteesa, era n'erinnya ne likyuka ne liva ku Mukaabya ne lifuuka Muteesa, n'atandika okuyitibwa Muteesa. Era nga n'ajjamu ak'obuntu ak'okugamba nti abantu balina ebyobwebange. Ne Sitaanule bw'ajja tujja kumwogerako aleese engeri y'eddiini y'ekikristaayo b'ekikristo. Era naye najja nanyikiza ekintu ekyo ne bayita kwe kuyita abazungu naki, era ng'omulamwa gw'ebyobwebange guzze. Kati Muteesa tumutwala ti omu ku badefenders oba abantu abalwanira ebyobwebange. Ate mu nnaku emyaka egitali gyawala nnyo mu mwaka nga 1940 waliwo munnaffe gwe bayita Francis Ssemakula Mulumba. Tujja kumwogerako ye bujja. Ssemakula Francis Mulumba mu myaka gino ye yatandika okulwanira ebyobwebange. Yaliwo mu myaka nga 1940. Ate tujjukire nti Human Rights Charter eya UN era nayo yaliwo mu mwaka 1945. Francis Ssemakula Mulumba yajja e Bungereza n'abeera e Bungereza ng'akampeiningira rights z'Abannayuganda, democracy naki. Era tumutwala nti y'omu ku badefenders ba Uganda abataasa ebyobwebange. Ne tuba ne munnaffe gwe twagala gwe tutasobola kwerabira pozi kanzirika emabega ye Louis Kibanyi yali Katikkiro wa Mwanga oba Katikkiro wa Buganda. Yawanikibwa ku Kalabba nga yali omu ku abo abaali balwanirira self determination oba okwesalirawo kwa Buganda. Yawanikibwa awo Mutundwe naye tujja tumujjukira nti omu ku balwanirizi b'ebyobwebange. Omulala gwe twagala era okugamba nti tumusinyeeko ye Joseph Balikuddembe. Joseph Balikuddembe yafa emyaka ndowooza ng'esatu emabega, naye omusajja oyo naye yalwanirira nnyo ebyobwebange, eddembe ly'abantu ba Buganda. Era yakulembera omusango ogwo. Omukulu oyo walugendo ndoza gwayinza okuba ng'agenda oba yagwogedde kuba agenda kugwogerako. Kati be bantu abo be tuyinza okutunulamu nga tulaga nti tuyinza okulondoola ebyobwebange okuva mu Buganda okuva mu mwaka nga 1314 ne Ssekabaka Kintu ne tujja ne tugenda ku Muteesa asooka ne tujja ku Louis Kibanyi yali Katikkiro wa Mwanga eyawanikibwa abazungu ku Kalabba, ne tujja ku Ssemakula Mulumba, ne tujja ku Balikuddembe. Abo mu kaseera kano betutwala ffe ng'ab'ekibiina kya Barida ng'abannaprogulamu nti be bantu betulina okujjukira. Era mu mwezi ogujja ogw'12 ng'ennaku z'omwezi 10 nga bwe muyinza okumanya bwe tukuza Human Rights Day internationally, naffe era tusuubira tujja kwegatta tukuze olunaku olwo naye nga tujjukira abantu abo era nga tulondoola n'ebifo ebyo bye twogeddeko ng'Enaggalabi, Nnono, naawe Rubaga wali olubiri lwa Muteesa n'ebifo ebirala. Nyinza okugamba nti amwa olwaleero okutunulira ebyobwebange nti si kintu kipya, kintu kya bujjajja mu Baganda, mu Buganda ne Uganda, era tulina okukyenyumiririzaamu ng'ekyobujjajja ekitali ekintu abamu tebayinza okuba nti babadde balowooza kiri foreign, ebyo bintu by'abazungu. Nedda, mu Buganda oba ne mu Uganda tulina concept eyo ey'ebyobwebange by'obuntu. Mwebale nnyo oba mulina kimugattako oba kyemubuuza, nyinza nze okugamba nti gwe mulamwa gwe tuba twetololerako. Tweyanza nnyo era obudde bwebwo. Tweyanza nnyo olw'okulambulula okwo. Yes, tugenda
butereevu ku bibuuzo byaffe by'olunaku olwaleero tufunye okulambululwa okw'ebigezo okwa ekibuuzo kyaffe ky'olunaku olwaleero n'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ng'omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba Ssekabaka Kintu Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye Katikkiro Louis Kibanyi Mwoyo gwa ggwanga Francis Ssemakula Mulumba ne munnamateeka Joseph bali ku ddembe gye buva ne gye bugenda Obuganda bubajjukirenga bubajjukirenga bajjajja ba Buganda ne Uganda abataasabya bange eby'obuntu abatalyerabirwa. Tugenda ewa Ssaalongo wa Lugendo muwabuzi wa Namuyonjo mukulembeze w'ensikirano ow'Abaganda Abanyala. Mu dakika 15 Ssaalongo weyanjulire bana programu banyonyola ebyafaayo by'Abaganda Abanyala ekitundu ky'Abanyala n'obukulembeze bwa Namuyonjo banyonyole enkolagana ya Namuyonjo n'Obwakabaka bwa Buganda. Ssaalongo akazindalo kaliwo Sebo neyanziza omutesitesi wa programu eno kanziremu nate okweyanjula eri bannanga abampulirize abandabako ku lutimbe luno nze Ssenkungu Charles wa Lugendo Ssaalongo Munabugerere mutabanyi wa Polito wa Lugendo nga nsibuka mu lujja lwa Polito wa Lugendo nga nsibuka mu mutuba gwa Petero Bakunga Emityana nga nsibuka musiga lya Lutaya Bongole Ebongole Maokota newankubadde kuliko erinnya lya Walugendo naye mbadde ntera nnyo okutambula nga mpita mu bantu Abaganda abamu nga bwe bantunuulira balinga abaagala okugamba nti siri Muganda olw'okuba ekigambo kino Walugendo olw'ekigambo Munyala. Kigambo Bunyala kyakutuka ku Buganda era mu Luzungu bwe nali mpoza omusango okwennyonnyolako bagamba Subcultural Group of the Baganda. Kubanga okubeera Ssenkungu Charles wa Lugendo nga ndi Munyala negana obutaba Muganda ng'ate jjajjange Kisolo Yowakasolya ddala siri Muganda oba Muganda munkwasaganya n'ekigambo Namuyonjo kyenjagala nambulirira ensi eno ekitegeere kubanga abasinga tebakitegeera balowooza anoonya bibye balowooza ffe okuwagira Namuyonjo tulina bye tunoonya balowooza Namuyonjo talina kubeera mu Bugerere balowooza Namuyonjo talina kutuuka wa Ssaabasajja Kabaka. Ensonga zino zenjogerako ddala ntuufu. Eriyo ddala abagamba Namuyonjo ayagala kwogerako ne Kabaka ayogera naye ngaani kati kantandika obuvo n'obuddo bwa Namuyonjo ku mulembe gwa Ssekabaka Mawanda eyakulembera Obuganda mu myaka gy'olukumi mwana okutuuka ku 17 Namuyonjo eyasooka yali agenda okulya engoma ya Bunyolo ne bakubagana ne muganda we n'amuyinza amaanyi. Namuyonjo nadduka yatuukira Kiburala. Kati Ssekabaka Mawanda bw'awulira nti omulangira avudde e Bunyolo addukidde eno mu Buganda n'atuma abasajja be mugende mu kima omulangira oyo. Namuyonjo wayingirira mu Buganda mu mirembe tiyajja ng'alwana wayingira mu Buganda n'abeera ne Kabaka yajja kuba naye ebibuga nga mulangira munne olw'ensonga balina ekibagatta be balonga abaasooka Rukidi Mpuga ne Kato Kimera abajja ku mulembe gwa Chwana Bakanga yakakisanga omukono Obuganda bwa Uganda temuli Kabaka. Mutabanyi wa Chwana Bakalemera mwetikiriza bikombi yali agenze e Bunyolo okunoonya eggozi atange kitaawe olw'ensobi gye yakola n'aleka yettu Mutomo mwe mwava Kato Kimera ne muvaamu Rukidi Mpuga. Kato Kimera najja mu Buganda lwero olubu olujja Lulanda omufuluma Ssekabaka Mawanda lwero olubu olujja Lulanda oludda lwo lwa Rukidi Mpuga omufuluma
Namuyonjo nga bwe twogeddeko ebyobwebange biweebwa Katonda, ebyobwebange tebigabibwa gavumenti, ebyobwebange birina engeri gye bitugattamu. Baana bange mbasinze emyaka, olwaleero wobeera ng'oli munyolo, olwaleero wobeera ng'oli mu Amerika, naye mu Amerika nasinkana mu Amerika munne e Japaani wadde abatamumanyi, obwebange bubagatta kubanga obwebange butegeeza buli universe wabaawo akabagatta okukakkana ne musisi wanuuzize kisolo munkwasaganya awo nkaleesi tuleme kusosolagana era bwe tuba nga tuyamba Namuyonjo tumuyambire ddala. Namuyonjo bw'atuuka mu Buganda ebiseera ebyo yakubako ekibuga ekawuga nakkirira n'agenda mu Benkejje ewa Mugalu Abenkejje Namatiwa wa Namatiwa. Kakati abasajja ba Namuyonjo ne batta Namatiwa. Bwe baamala okumutta abasajja ba Namatiwa ne babulira mu ngabo ne bakwata abasajja abaaba ne babatwala ewa Mawanda ne baloopa ti Ssaabasajja Kabaka abasajja ba muganda wo omubiito Namuyonjo basse Namatiwa. Era kampegaano bw'ogenda mu Benkejje mu Kyaggwe akabira ako weekali bakayita Namatiwa ka byafaayo bya Namuyonjo. Ssekabaka Mawanda n'agamba Namuyonjo abasajja bo kye bakoze kikyamu. Kirira ng'olemmanga eyo ebulondoganye oba ebugerere eriyo Abanyolo Abanyolo abo nga bakulemberwa Koojo. Ate nno kya mukisa banange Bugerere tulina ogitwala nga kya mugaso nnyo kubanga mu byafaayo byenzize nga nnoonyereza n'ekintu okujja mu Buganda yasomokera awo ku mwalo Nabuganya. Okweyongera eno mu Kasawa n'asomokera wali ku Butwala ku Ssezibwa. Bugerere essaza lya nnono ly'amaanyi ate ku mulembe gwa Ssekabaka Katonda. Mugerere yali kabaka ku mulembe ogwo naye olwakisa omukono omusambwa ne gugenda wa ebugerere. Obwo bwakabaka buli mu bantu n'emisambwa gikyaliyo ng'ogamba Bugerere si bwakabaka si Buganda. Ekyo kiba kiki kikyamunyonga akulemberayo Mugerere. Kati ako nyenzi y'obugenzi olwa Namuyonjo. Namuyonjo nakkirira n'akubako ekibuga Ennyiize ku lusozi n'avaawo n'aserengeta ku Magala n'avaawo n'aserengeta n'ennyanja oba omugga ogwo Kiira n'agenda e Kadaali n'ava e Kadaali n'agenda e Bbaale n'ava e Bbaale n'agenda e Kitwe n'ava e Kitwe n'agenda e Misanga n'ava e Misanga n'agenda e Bbanda avudde e Bbanda azze e Wabooko avudde e Wabooko azze e Wabunyonyi. Mbala taito mbala ekitiibwa kya Namuyonjo naye mu kugenda okubalaabalawo bannamuyonjo abaakakulembera Abanyala bawere 14 naye ng'enkolagana y'abannamuyonjo abo ne Buganda balinnya mu kimu. Naye nga bw'omanya abalangira omulangira talinga nze mukopi. Nze omukopi nina ebigambo bingi abalangira basirifu naye ffe abakopi ffe abasinze okutabula Namuyonjo ne Kabaka. Kabaka nze yasaba Kabaka nagamba Kabaka Muwenda Mutebi ono ne mugamba Obugerere tebujja kutereera nga Namuyonjo ali mu nsiko akaaba kubanga abwa Namuyonjo bwagenda n'ekitaawo Ssekabaka Muteesa owookubiri kati bw'okomyewo Ayibeene omulembe gw'Omutebi tetulina muntu mulala yenna gwe tubanja Namuyonjo. Tumubanja gwe muntu mutuufu otulage Namuyonjo. Yanziramu ebigambo bino ng'agamba Namuyonjo yamwagala dda naye baamugamba yabula tebamanyi gyali. Banange neewunya nnyo ffe Abaganda tuli bazibu ng'ate abagamba Ayibeene Kabaka abaamukweka batambula ne Namuyonjo bulijjo. Okuva olwo bwe namala okugamba bwe ntyo Kabaka olwafuluma olubiri lwe bannange bante nnyo bagamba ne bambuuza wafunye buvumu ki obwo okubuuza okugamba Kabaka wabujja obuvumu wabujjeewa ng'olwo mbaswazizza nga nkoze eki mbaswazizza abakweka. Naye okutuuka olw'eggulo ng'amawulire gafuluma Obugerere bwasabye Kabaka abulage Namuyonjo. Obugerere bwe bwani ke katwe kange kana ak'empalaata nze Bugerere. Olwaleero Kabaka n'atwala okunoonyereza we yanoonyereza n'asisinkana
Namuyonjo Stephen Kayemba ng'empewo y'ebyobuwangwa yamukuba ng'ategeera mutabanyi we Yuda Kayemba naye nga tebatusobola mutuuza ku Namulondo ng'akyaliwo. Ne tugira nga tutambulira tuse ekiseera we kyatuuka Stephen Kayemba nakisa omukono. Kabaka kutegeera nga Namuyonjo baafulima mu kifundikwa kimwe ky'abalongo abaavu e Bunyoro yaweereza ente nagirabako ennume neyabya Stephen Kayemba ne batuuza Yuda Kayemba ye Namuyonjo kati aliko enkolagana ya Namuyonjo n'Obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka buli ku masiga newankubadde ndi mubaka Mmengo njogera ku kyentegeera. Obwakabaka bwesigamiziddwa ebika. Obwakabaka bwesigamiziddwa abaami. Obwakabaka bwesigamiziddwa olukiiko. Lukiiko luno lwatandikira ddala nga munnaffe Ricardo Molinda kubira ddala ku mirembe gy'ennono olukiiko lwa Buganda we lwatandikira. Kati ge masiga ameka naye mwe tuyingiriza Namuyonjo mu masiga agasatu wakyatubuze. Nze mu kumanya okwange Namuyonjo mu Biito Kabaka naye afuluma mu Babiito. Soogera nti nzivoola Kabaka naye okuviira ddala nti afuluma mu balongo abazaalibwa Kalemera be baleeta Mugema be yaleeta afuluma mu Kimera. Nze mbala nti afuluma ki mu balongo bali bonna bafuluma ku kifundikwa kimu. Simuvodde Abaganda bansonyiwe sivodde Kabaka naye Abaganda ffe ababulijjo okuleka oluli olulangira tetukkiriza Namuyonjo ategeerekeke bulungi mu Buganda okujjaako okutegeerekeka ng'ekifo kintu ekyabyafaayo ekyokulabirako ekyobulambuuzi. Naye nga Namuyonjo yalina obuyinza mu Bugerere nga Kabaka agendayo era n'emisambwa Namuyonjo embeera za Kabaka zaalina naye alina Namulondo. Kabaka alina amusamirira ne Namuyonjo alina akola ki? Namuyonjo alina Wansomoko, Kabaka alina Naddulikibaale be basamirira ki? Kati olabira ddala ng'obuwangwa bwabwe nga bwe ŋŋambye obwebange ebyobwebange biba universal. Waliwo obubonero obulaga nti abantu bano baŋŋoma. Owulira balina obubonero obulaga kubanga Namuyonjo waali ng'abanga atuuseewo alinga bw'olaba Kabaka tumwagala. Kabaka bw'ayingira watuba atuuse tumwagala. Kwegamba omusaayi gwabwe mu Biito omusaayi omu Biito gwe gulimu obukulembeze obusika abantu nga bw'olaba omubisi gw'enjuki bwe gusika enjuki ne gusika n'ensowera. Sifumye buvume bantu naye olwakawo kale Kabaka Ababiito balina ki? Ate nno njagala nkutegeeze waliwo eyaŋŋamba omuyivu omu yaŋŋamba nti mulaba omukulembeze omuddugavu ono yafuga America ani Obama nti afuluma mu Babiito. Ababiito abo abatambula bati ne bagenda paka Sawuzani Nyanza eyo omusayisaayi bwe gutambulira gutyo kati kitaawe era n'addayo n'afuna omukazi Omu-America eri alimu omusaayi gw'ekibiito. Munkwasaganya kati Namuyonjo bw'atuuka e Galiraaya emisanga gyasisinkana Kooju. Kooju yali akulembera Abanyala era ng'alina ekyambalo ekimutegeeza nti mwawofu ku banne. Ng'olwaleero nze ndi mubaka nga nayambadde egandula yange n'empitawo bamanya bumanya nti ki nti oyo mubaka. Abaami nga nayambadde mwami owessaza bw'ayambala ekyambalo ennaku zino baabagulira zi Harrier. Bw'olaba Harrier enzirugavu bw'olabako obwino wano mu mbiriizi nga mweru ng'omanya bumanya oyo wassaza ogenda okulaba ssaza ki. Kati Kooju bw'alaba ku Namuyonjo oyo nga Namuyonjo bamuyita Nkwambu. Bw'alaba ku Nkwambu Kooju yalina mukazi we nga Nakabiito. Kooju n'agamba muko oli awo mu Biito sisobola kukulembera
nze omukopi sobola kukola ki kojo yali ediranga byensamba naddira ekyambalo n'akyambaza Namuyonjo n'agamba nga bwoze ekyambalo kikino kyambale tukulembere. Ekyambalo ekyo bali bakiyita kondo. Namuyonjo n'ayambala ekyambalo kye n'atandika okulembera Abanyala naye nga mu buwufu obwo akyajjukira eyamutaasa muganda we era enkolagana eyo kuviira ddala mu bujajja. Namuyonjo ategeerera ddala Obuganda kuba Namuyonjo yasooka e Bunyoro teyavaayo mirembe, yavaayo nga baagala okumutta. Kati gwagenza awantu ne bakutaasa mazima ga Katonda ne mubeera n'enjogera ne bannange betukubaganya nabo ebirowoozo. Ogenze mu nnyanja obuusa amannyo gagonya kukasuse ku jjinja. Kati ate ng'okwata jjinja ku mabbali ekyaliyo zigonya ng'ogamba ejjinja eryo bakuwa ebbaluti osimemu akanya lyabike ng'ate olyokwo. Kyefaananyikiriza ng'omuntu anaabeera ku muti n'atema ettabi ku ttabi kw'aba atudde. Oba otegeera? Kati Namuyonjo omuti ye Buganda. Namuyonjo atudde ku ttabi. Naye ettabi lyetaaga nalyo libale ki? Ebibala. Kubanga Namuyonjo Kabaka yajja. Bw'amala okukkiriza Namuyonjo yatugamba ebigambo bino n'agamba Namuyonjo ebigambo bino. Nkukwasizzaako obuyinza onkulemberereko ekitundu kino mu nnono. Nze ndi musajja nnyo wa bya buwangwa. Ennono etegeeza ebyobuwangwa, etegeeza olulimi era olulimi lwe lusooka mu buwangwa. Naye neeyo tulinayo ebyobuwangwa. Naye ebyobuwangwa ng'ate era bitandikira kubanga kati wenjogera ku Kaliisa Abaganda bamumanyi nti Kaliisa ogwo musambwa gwaffe gutuliisa, gutuwa ente, gutunywa amata. Bwenjogera ku Nakayima Abaganda bamumanyi musambwa gw'amaanyi ate byonna bigatta wamu Buganawa n'Obunyolo. Kati neeri tulinayo Lwampondo. Namuyonjo wafuna obuyinza era njagala oba kano njogere ng'akaama twali tukubagana ne bannange ng'ebagambye nsi yawaaba ddala kituufu amaanyi nagafuna. Nagenda ku lwazi luli ne ngamba bwe mubanga mmwe bajjajjaffe abaafuluma mu Ndahura yekulembera Obunyolo buno paka mu Kenya akuleke Rudolfu Nsaba mumpa amaanyi. Naye lulimu amaanyi ng'etugende Mubende wa birimu ki nakominkiriza Namuyonjo era kati ategerekeka newankubadde waliwo ebimunyiganyiga. Ebimunyiganyiga bwe birwa Kabaka tamuliiko mutewaana, Mengo temulinaako mutewaana, naye eriyo abantu Ssekinnoomu nga nze abawoza Namuyonjo yaani yaligwanidde okulya ku kintu ku kirungi, yaligwanidde okutambula okwebuuzaako ku Kabaka. Kizibu nnyo Namuyonjo okubeera bubeza mutulo nti njagadde mulangira munnange nnyumyeko ko naye tasobola kumutuukako. Waaliwo omuziziko ogw'amaanyi wakati wa Namuyonjo ne Kabaka ng'ate Kabaka yasiima. Mu Luzungu kye bagamba unveiled, yamubikulako essaaniiko akatimba ke baali bamuteeseeko n'atumuwa. Naye abantu abamu balinamu efufutizi mu mutima obutaagaliza. Etteeka ssemateeka mu b'ennono alina privileges bajjagaba kubanga olwedde Kabaka yakkiriza nti Namuyonjo amufugireko eyo mu nnono. Naye ye Kabaka alina obuyinza mu ssemateeka. Kati naye obuyinza bwe yabugabirako munne naye si bwankomeredde. Naye kati Kabaka nga bw'atambulira mu buyinza obwo munne talina maanyi nga kinga Kabaka. In fact ngaffe abaagala Namuyonjo tukyasabiriza busabiriza. Lyetteeka ligamba nti gavumenti yerina okuyimirizaawo eby'obuwangwa. Naye kati Kabaka nga bwe yakkiriza nti Namuyonjo waali ate ffenna ne tukkiriza waali kubanga eyo waaliyo olutalo bwe twakubagana ne Ssaabanyala. Ssaabanyala ng'agamba ye mutuufu okulembera. Nze kennyini nze yakulembera mu bumpi bwange buno, mu butono bwange, mu nvi zange buno ne mu mpalata yange eno. Nze yakulembera olutabaalo olwo ne ŋŋamba ensi Ssaabanyala si mutuufu, tafuluma mu nnono ekulembera, ennono ekulembera wano Obunyala Babiito.
era ekyo ne kyekwataganisa n'ebyobwebange. Talina bwebange, talina bwebange kutukulembera. Namuyonjo yalina obwebange nga bwe tukinyonyodde nti obwebange tebugabibwa gavumenti, obwebange tebugibwako, obwebange ozaalibwa nabwo, obwebange buli bu universal bufuna abantu abakwatagana mu mbeera ng'ezo. Kati oli mu byonna nga talina, ye mu byonna yali afunye ebbeetu. Ebbati n'obwebange waliwo enjawulo. Ebbeetu likugibwako, ebbeetu ne likuweebwa, naye yali afunye ebbeetu nga gavumenti yemuwadde ebbeetu nti fuuka omukulembeze w'Abanyala. Naye tebwali bwebange. Kati obwebange buli ku Namuyonjo. Nsubira mu nfuna. Oba eddakiika zange ziweddeyo oba zikyali? Ziweddeyo. Naye ngenda kuddira ku kibuuzo kyo ekyokubiri. Esebo. Njagala ngende wa Mwami Benedicto. Kale neeyanziza toyanze okulambulo. Kale. Mwami Benedicto ndiwo mudakika nawe ina 15 okunyonyera bana program ebyafa bya Ssekabaka Muteesa mubereberye nga onyikiza ebintu bye yakola mu ngeri y'okutandika n'okutumbula endowooza oba filosofa y'ebyobwebange by'obuntu mu Buganda ne Uganda. Neyanza nnyo modulator omukulu Ssekanjako, naye nga sinatandika kugenda ku nsonga eyo, nabadde neyanjula nerabidde okubagiza mukulu Kabuyanzijukiza muganda waffe mukadde waffe bali Germany, ate naffe eyo mukono twafiiriddwa mwanyinaffe agoberera dde agobera nnyo puroguramu eno ng'era muwagize nnyo bamuyita Mmere Josephine Nabuyungo, era twamuziise Namanoga kitalo nnyo mutawaana. Kakati ssebo bampadde omukulu Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya ow'olubereberye. Amannya ge mu bujjuvu ye Muteesa ow'olubereberye Mukaabya Walugembe Kayiira. Yali kabaka ow'30 mu Bwakabaka bwa Buganda. Yakulembera obwakabaka bwa Buganda okuva mu 1856 paaka mu 1884 lwe yakisa omukono. Kitaawe ye Ssekabaka Ssuuna Kaleme Kansingyo owokubiri eyakulembera okuva mu 1832 okutuuka mu 1856. Maama we ye Nnaabakyala Muganzirwazza, mukulu Ricardo yamwogeddeko awo, ne Muganzirwazza yalina Masole wa Kabaka Ssuuna. Kabaka Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya yazaalibwa mu 1837 ku kasozi Mulago, mu lubiri olwo lwe bayita Batanda Bazaala, olubiri lwa Kabaka we yazaalibwawo. Si mu ddwaliro, mu lusozi Mulago we wali olubiri lwa Kabaka Kalema Ssuuna owokubiri. Ng'amaze okujja ku nsi kuno, kitaawe Ssekabaka Ssuuna yabeerawo ebbanga, ate bwe yamala okukisa omukono naye n'akwata ki obukulembeze. Obwo ebbanga ku nsi yamalako emyaka nga 47. Naye mu myaka 47 yakoleramu ebintu bingi bitayinza kwerabira. Njagadde nokoleyo okwo abamu ku balangira, ng'omulangira Mwanga owokubiri Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yali kitaawe, era ye kitaawe. Kakati Ssekabaka Muteesa Walugembe ow'olubereberye lwaki tumujjukira nnyo olw'ensonga ebintu bino byonna ebibadde binnyonnyolwa ebyebwebange osingana tetwali bitegedde, kubanga twali badde tubikola ki tetubimanyi. Naye olw'omulimu gwe yakola mu bbanga lye yamala ku bukulembeze bw'engoma bye bitumujjukizaako ennyo. Era erife tugamba Ssekabaka muteerabirwa, omuntegera. Kakati yakyaza abantu okuva mu Bulaaya
nabo bebayita abavumbuzi nga Henry yachaza John Speak John Hanningston Speak ate nachaza ne Henry Morton Stanley. Henry Stanley yajja wano mu 1875 ate Speak yajja wano mu 1862. Kakati abantu abo bebajja Ssekabaka Muteesa yayagala nnyo abantu abo bajje bayigirize abantu be okuba obugunjufu civilization n'okubayigiriza okubasomesa. Kye yakola mu 1975 mwezi gwali gwakuna n'awandiikira abaminsani n'abagamba bakole ki bajje kuno. Ngera mu Amerika bwe yannyonnyodde Ssekabaka Muteesa yali asula mu lubiri lwe Lubaga bwe wali olubiri lwe. Kakati abaminsani abo naddala abakatuliki bwe baatuuka n'abatwala n'abawa ennabulagala mu lubya mu Kyaddondo era bwe baateeka embuga yaabwe era bwe baakolera emirimu gyonna ng'egyekereziya awo. Ssekabaka Muteesa n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira Queen Victoria owa Bungereza. Kakati n'asindika ne guruupu ey'abantu abaagenda okusinkanaani n'abakyala wa Bungereza. Okukyala kwabo mu kugenda eyo abaminsani abo bwe bajja ne bajja n'enjigiriza. Enjigiriza ez'ebyeddiini ate n'enjigiriza ey'amagezi gano. Bwe tugenda okusinziira okumanya ebyaki ebintu ebyafaayo byaffe ebyebyange byaffe bitambula bitya era tubirinako buyinza ki. Naye nga ebyo tebinaba kubaawo wasooka ne wabeerawo abasuubuzi ba traders n'abayita mu Bwakabaka bwe. Ne wabeerawo abantu abalala nabo n'abayita. Kati Ssekabaka oyo n'akola kinene nnyo okulaba nga Obuganda bweyongerako oba bugwayo. N'agenda nga bukulu bw'obudde bwannyonnyodde entalo ezo ezaabeerangawo n'agenda n'alwana n'asobola okuzzaako essaza lyasinga ennyo okwegatta ennyo lyonna lyali ly'Ekyaggwe. Lyasinga okuggweera ddala nnyo wano kwegamba okugaziwa ennyo lyali Ekyaggwe n'amalala n'ennyanja eyo Victoria. Kati Ssekabaka ng'amaze okukola ekyo yatema kye tuyita nti tukiyita ekitugamba nti yatema ekkubo oba yatema evvuunika erisooka yalayinga foundation stone okulaba nga bino ebyobwebange tubikola ki tubitegeera mutya. Ojja kulaba nti ensonga y'amateeka okutandika okugitegeera yategeerwa Ssekabaka oyo amaze okukisa omukono nga taliiwo. Buzi bayita ordinance waliwo Ordinary Council mu 1902 niwabeerawo Buganda Agreement zonna zakola tezikola ki naye ze yali ensibuko y'okubanga amateeka gajja mu Buganda. Mu mateeka ago mwe tusinzira okumanya titulina ebyaki ebyobwebange. Yali Ssekabaka Muteesa yayita bali abazungu abo bajje basomesa eddiini basomesa ebyenjigiriza ffe bwe tusinzira okutegeera ebintu ebyo. Kyovulaba lwaki mu budde buno tusoma amateeka kitegeeza singa teyali Ssekabaka Muteesa ayi twali tusoma amateeka gaaki twali tetukola ki twali tetusoma kubanga twali tetukola ki tetumanyi. Ekirala Ssekabaka Muteesa ono mu budde bwe yambeera ku ntebe okwo yakola ebintu okulaba nga abantu Abaganda bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe oba ebintu byabwe. Akola atya bakyogeddeko mu Amerika dakyogeddeko nti erinnya lye yali Mukaabya olw'engeri gye yali akola ki naye yakomekkereza bamuyita Nteesa mujje tukole ki mujje tuteese kati ne bamaliriza nga bamuwadde erinnya lya Muteesa era olubereberye. So kitegeeza nti erinnya liri erya Mukaabya waliwo ebintu ebyali bikola nga tebirina ddembe lya bwebange. Naye kati ate essaawa eyo amaze agambye mujje tukole ki tuteese. So ebyobwebange byaffe bitandikira awo bibeera mu kuteesa kubanga lwaki obadde tokimanyi nti olina eddembe lyo
oba olina ebyobwobangewo bino naye oli akugambye jangu. So omukulu Joseph bali ku ddembe musajja eyalwanirira ennyo ebyobwange bwa Buganda ate n'abeera nga sigamba nga bwolaba oluusi abamu bwe balinya ne bawangula emisango baba tebakyatuna nnyo kulwanirira bino byabwe bange ba Buganda. Batandika okuba nga beefula n'ennaku zino mukiraba abantu bangi nnyo wazzewo n'ensonga z'abannabyabufuzi nga balaba nga Buganda etakola ki etaliiwo. So omukulu Joseph bali ku ddembe ne ku ddala we yali ali teyakikola ekyo, yasigala ng'alwanirira ebyobwebange bya Buganda. Njagala okuddayo okumaliriza okwongerako ekyo omukulu yali tanoonyamu byanfuna ng'ate mu mateeka ng'ate bwolaba abantu amateeka ge gaali ga service awe service abantu yali akola buweereza. N'ennaku zino ng'era tugambye olaba abantu ng'ebintu byeboogera bw'otunulira ebintu byeboogera ku marediyo ku mativi ku TikTok ku social media olaba ate okuba otya eggwanga ly'ovaamu n'oba ng'olikuba oyagala lisaanewo ebintu bingi nnyo ebyogerebwa. So ekyo omukulu Joseph bali ku ddembe ng'omulwanyirizi w'ebyobebange ajja kubeera nga ajjukirwanga abalijja n'abakola ki n'abaliddawo. Njagala okumaliriza ne Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya Kayiira nti Ssekabaka ono mu mwaka gwa 1884 lwe yakisa omukono era kisuubirwa nti amasiiro g'e Kasubi gaatandikira ku Ssekabaka Muteesa Walugembe Mukaabya amasiiro ago omubereberye era nga bw'onaagamba nti ekijja kino kya taata yakikoze eki yakite naye kati amasiiro gali gaatandikira ku Ssekabaka Walugembe Muteesa ow'olubereberye Kasubi na Bulagala. Tweyanza nnyo gonna osinzira okubeera nga otulaba tukyagenda maaso ne programu yaffe ngenda kuddayo ewa Saalongo Charles Senkungu Walugembe. Munange neeyanzizza sijja kulwa ekibuuzo newe sikibuuza nobutakimbuuza kubanga ngenda ku musango mu dakiika 15 nyumiza abana programu engeri gyewenyigira mu kuwaabira gavumenti ya Uganda n'osinga omusango gw'okugaana Kabaka Ronald Mutebi okulambula essaza lye ery'e Bugerere. Nyonnyola abana programu munnamateeka Joseph bali ku ddembe yaani yakola ki mu musango ogwogerwako, yakola bintu ki ebirala ng'ataasa ebyoweebange by'obuntu by'Abaganda ne Bannayuganda. Ssebo mutesitesi wa programu eno n'abatuwuliriza bonna we tutuuka ku kya Moses bali ku ddembe munzikirize nzibiriremukko katono. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe era amwakize ekitangaala eky'olubeerera. Amiina. Nze ebyobwebange gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa mu ntapute yaffe eya Buganda gwe mwoyo gwa Buganda ogutakola ki. Omuntu yeewaayo ku lwa Kabaka, omuntu yeewaayo ku lwa Buganda, wakiri bamukube ekyasi affe, wakiri ave ku kalina waggulu akole kyaffe ng'ensi ekoze eki eweddewo. Ngenda ku kigambo musango naye waliwo ke nakomenkerezaayo okwo nga nkyalwanirira obwebange waliwo ebitateredde. Batuuliza bagamba bwedda ndi ku Namuyonjo yasooka wano kamba baleeyoko abatontono twalina Magala ne tubeera ne Kadaali ne tubeera ne Naibwaga ne tubeera ne Jagenda ne tubeera ne Nkwambu abatonotono ne tubeera ne Daudi Kalema ne tubeera ne Muchwezi tulina Stephen Kayemba kati aliko Yuda Kayemba newankubadde wakati kati awo naye ntuusiza ekifaananyi nti si Namuyonjo paka. Nsaba abatuwuliriza olw'enteekateeka ya Buganda kubanga ne ssemateeka y'eggwanga ey'enkaaga mu ebiri na kati si bweri bajjajjaffe kintu bye baakola ku nnono kati bizze bikyukakyukamu. Nsaba mu butuufu waali badde wabeerawo enkola Namuyonjo Kabaka nga bwe yamuwaako obuyinza
ategeerekeke bulungi mu Buganda ne mu nsawo ng'ategeerekeka. Naye ekiremesa kiri kintu kimu. Eriyo abaali bateese mu bakulembeze bano abalala ennono obujeemu kati nga Kamuswaga. Kati bagamba Namuyonjo bajuliza Kamuswaga. Bayibuli egamba bwe naabanga nsaba sisabirenga bannange nze wemba nsaba ku lwa Namuyonjo. Era webeerayo obudduukirize bwonna omulangira Namuyonjo Kabaka yamuwaako obuyinza amukulemberere obugerere naye ali mu mbeera mbisi ey'obulangira kuba ffe abakopi ffe abakolerera ki abakolera Namuyonjo. Ekyo nga nkituusizza gavumenti ya Buganda yali badde in fact eteekawo policy singa nze olwaleero asomyeko ategeera ku mateeka bwe naafa wajja kubeerawo obutakwatagana. Naye singa gavumenti eteekawo policy ey'emmengo abalangira bano Kamuswaga Namuyonjo Nangoma bayingiddeyo bakati bafuuka Baganda munono mwebali tebakyasobodde kukola ki kubanga enkiko z'ebika zituula tebagendayo. Abalangira batuula mu kigango tebasuutingayo. Ab'amasaze we batuula tebasuutingayo. Kati batuulewa Kamuswaga Namuyonjo Nangoma batuulewa. Kati wateeka okubeerawo policy engeri y'okubasikayo Obuganda butambule bulungi oba enkola. Kati ngenze ku musango lumu natambula n'engatto zange zino baloya bano nanoonya banoonyi lwaki nzibiridde ne ngamba bali ku ddembe Mukama amuwe ekiwummulo eky'omulembe. Natuuka ewa bali ku ddembe nga noonya balooya abampoleza omusango aga Katonda balooya abasinga nga batya okuwalampa ki gavumenti. Bali ku ddembe yansembeza nansika ng'ololo kale omanyizi natendekebwa aba human rights ekibiina bakiyita ifa kyarayi ekya Sewonyana wali yantendeka nga paralego ekyava mu bwa paralego amagezi n'amateeka ne gayingira mu ki newankubadde mabega nasoma gundi kosi ya accounts diploma mu accounts eri amateeka matonotono naye bwe nagattamu era nga nze nasisinkanye baloya abamu balowooza ndi munamakerere naye yagwa ebibuuzo atawuza ki atawuza misango kubangwayo we tutuuka mu arguments tukuba file ebiraka ne bambuuza guno omusango gulabye otya ne munyonyola okusindira nga bwe ngunoonyereza ne ntuuka ku ki kakati bwe balemesa Kabaka okujja e Kayunga neebuuza ssemateeka ono mu directive of state policy objectives and directives of state policy egamba the state shall be based on democratic principles which empower and encourage active participation of all citizens under their own governance. Mwana mateeka okawulira sigenda ngakondo makerere naye nkatambula kati weneebuuza tuli ffenna wamu nga etteeka liri ligamba nti gavumenti ejja kuteekangawo enkola ekkiriza bannansi ffenna okwetaba awamu n'okwenyigira awamu nga tutuukiriza ebyo bye twagala nga twefuga ffekka okutuukiza ebyo twagala. Kati Kabaka zeebugerere mu bantu abali awamu tutambulire wamu tujjaganye naye wamu ate lwaki gavumenti evaayo emugaana? Ssemateeka y'omu yagamba nti bw'onaavangayo okutasa ssemateeka naye bali banga bakukutte togenda kuvunaanibwa bali kutane ngamba oba bankuba amasasi olwo omwoyo gwa Buganda gukoze ekiguli oba bankuba amasasi bakole ki kanonye looya anyambe kwe kusisinkana bali ku ddembe n'agamba jangu nansembeza ofwaki ng'obusungu bunzita Kabaka nno siryangako buwe kumanya omwoyo gwa Buganda ebyobwebange biba byobwebange awo akawa lugendo nti siri muganda we ekyanninya ze sikimanyi bajjajjaffe nsuubira banninya jjajja Kiwanuka jjajja Lubowa kubanga ffe abatabaazi ffe ngonge tuli batabaazi bakyanjankekte nga tugamba beponga ddogo newe gali bamafumu tulikola ki buli atabaala yenna ateeka okubaako obujjajjaabwe obutabaazi mwe musibuka ebyobwebange kati bwenjogera ku Kiwanuka nenjogera ku Lubowa awo bajjajja bagamba tabaala nindyoka nkekeze nago kati bwe maliriza okuwandiisa omusango ogwo
Mumbejja omu yatumya nti njagala ndaba akasajja ako akawabira gavumenti. Ne bantwalawo mumbejja oyo, olwatuuka ow'omumbejja n'ambuuza gwa akasajja ani yakutumya owaabe. Nakoze musango. Nategeera nti mumbejja. Ne nkuba amaviivi ku ttaka ne ngamba mukama wange gwansinze. Naye teri yantumye bw'abadde bulumi mu mwoyo gwange okwagala okutaasa eddembe lyange okunyumya ne Kabaka olw'ensonga nti Ssaabanyala yasooka n'abeerawo n'akola demonstration gavumenti yamuwa obukuumi. Naye ffe Kabaka okujja lwaki gavumenti tuwadde bukuumi tusanyuke ne Kabaka tukube mu ngalo tujaganye ne Kabaka. Omumbejja yagamba si gwe yeetuma, gwali mwoyo gwa Buganda ogutafa. Si ebyo bwewange mwoyo gwa Buganda ogutakola ki? N'agamba yimuka tuula ku ntebe eyo. Mwe musiika amagi bannange nafuna ekitiibwa ku ddakiika naye okulya nga amagi gaagala kwesiba muno kubanga yasooka kuntiisa nnyo gaagala kwesiba mu bulago. Amagi olwajja n'aŋŋamba ekigambo ekisembayo, mwana wange teri yakutuma kuwaaba, teri Muganda yakutuma kuwaaba, naye gw'oli mwoyo gwa Buganda ogutakola ki? Ke bali kuwa ssente n'ojjayo omusango, Obuganda bonna bugenda kukyawa, bugenda kusibira akakookolo. Ne ŋŋamba ssebo gunsinze naye nga nwanirira ayi Ssaabasajja Kabaka sijja kutiiririra. Naye ebigambo ebingi sikwatangako Ssaabasajja Kabaka, simusemberirangako wano nawali, naye obuvumu gye bwava simanyi. Kumbe bajjajjange nga baali batabaazi, bwali buvumu bwa jjajjange Petero bakunga emityana, yakunga Abaganda ne batta Abanyola emityana ne bawamba mityana. Petero bakunga gwe gwandimu. Katwe nawaaba nga nsinziira lwaki batugaana okujaganya, nga nsinziira lwaki batugaana okubuumu, nga nsinziira lwaki ebyobwebange bwaffe okubituukiriza, nga nsinziira lwaki gavumenti teyatuwa bukuumi bumala tuwayina ki ne Kabaka, nga nsinziira lwaki mu gavumenti ffe tuli byana abalala baana abataasitaasibwa ssemateeka, nga nsinziira mu ssemateeka agamba buli omu twenkanankana, si kyekyo looya. Naye lwaki abalala basuusuutibwa abalala ne tukka wansi? Nawaaba omusango ogwo 2009 yali Charles Rugonvu yasooka nekubeerako Dr. Kimala, nze Ssenkungu Charles Walugendo nali namba 3, nekubeerako ne Saida Najjuka omukyala eŋŋwaŋŋuli era alimanyibwa mu byafaayo tiyatiitirira Ssaabasajja Kabaka, ne tugenda mu Constitutional Court ne tuwaaba. Lwaki nawaaba ekirala? Nze eggwanga ly'Abanyala the Sub-Cultural Group of Baganda singa soogera nammwe kati, singa mwandengera dda amatu gange nga bwe gasiiwuka ku Kanyala abaagoba Kabaka wa Bugerere. Kino nakikola okutaasa Abanyala mu nsi yonna, mu Buganda bonna babe nga basobola okutambula. Mumanyi kye baali batusibyeko mu defense ya gavumenti? Kayihura ng'awandiise yagamba lwaki twagaana Kabaka okugenda e Kayunga? Ssaabanyala yali akunze eggwanga okuva e Bunyoro abeesurula, yali akunze eggwanga okuva ku Mountain Elgon, yali akunze n'abalala batire Kabaka mu Bugerere. Nagamba nga ngudde mu kyama no gye bagamba Embaale. Omuganda agamba obanga Omunyoro nyoko nakuzaala kuki? Era yensonga lwaki bwe njogeramu bwe nti olulimi mugenda ne muwulira mukaga naye nengezaako okwepena manga nzaala Mugeso. Ekifo kyagga agiyita ka agiyita ga nti nengula Embaale nengenda Empale. Owulira kati Abageso be bali muno bagambye amawanga okuva ku Mountain Elgon baagala Bageso bakyayibwe Kabaka. Bagambye Abanyala twakunga Abanyolo bakyayibwe Kabaka nga tebafuluma mu kifundikwa kimu. Ekyo n'enfuna ekyamaga Katonda
Kayihura yali mudooko nga nange ndi mudooko ne bampa ebibuuzo nga nziramu omusajja omuyivu, omusajja ow'amateeka, omusajja ow'eddaala erya waggulu. Yoga nebaza abalamuzi bagamba simanyi omwavu tasinga musango. Opola okuba balooya be nakozesa baali b'amaanyi. Joseph bali ku ddembe ne senior counsel Godfrey Rule be baawoza ki omusango. Nakomenkereza omusango ogwo nguwangudde with costs. Naye ate kinewunyisa costs. Ffe tebatuwanga naye abamangu wano nawulidde ab'amazzi bagenda kubawa. Nemba oba government aze sente zegabamu abo zivaawa. Ffe ejjaffe emisango egya 29 bagusala 213. Ne banga tebatuwanga. Lawyer kyemayo tunaba tuvudde wano ojja kumpaamu amagezi oba zaafuluma abalala bazirya simanyi. Ensonga endala waliwo obwebange tuli mu kattu. Bwe mba njogera ku by'omusango ogwo era nga nkyalwana tuli mu kattu. Waliwo endagaano ze tujja tukola ng'ate tuva mu byebwebange tudda mu beetu. Gavumenti etuwaki beetu kakati olwaleero soogerera Buganda naye ndi mubaka mu lukiiko ate olw'okulwanirira obwebange obwaffe obw'Abaganda ne Buganda. Endagaano gye twakola 2013 egambe gavumenti siri kulumba naawe toli nnumbanga. Olwo olulimi baakozesa lukyamu munamateeka. Sisobola kugaana kulumba ng'olina ensobi gy'okoze nina okulumba. Togaana kunnumba nga nina ensobi gye nkoze eki. Kati waliwo we tutuuka awantu n'oyagala oyogere ekintu ne bakugamba oba olumbye gavumenti twakola endagaano 2013. Tontabaala siri kutabala era Katikkiro atera nnyo okukozesa akatako tontabaala siri nabagambye wano sirimu n'amateeka nnyo wa waggulu omuyivu naye nasoma eddembe ly'obuntu. Ebyobwebange tebigabibwa gavumenti. It's God given, inherent, inalienable. Bateranga okozesa ebigambo ebyo basomesa bansomesanga. Katonda yakiwa tekikugibwako kyabuzaaliranwa. Zensonga ezo. Kati endagaano twechunge nnyo ffe abalwanirira ebyobwebange kubanga oba olwanirira ebyobwebange oba olwanirira ekintu mu nkola ensinga obulala bakuteekako mize. Bw'oba olwanirira eddembe ly'ebyobufuzi otera okubeera omuyekera, otebera okubeera rebo bamuyita batya muyekera simanyi oba baki batera okuteekako emize. Kati olwaleero okulwanirira ebyobwebange ba Buganda basobola okugamba abalala nti ate abaleese obusosoze mu mawanga. Nga bwe nagambye kiri universal. Nze maama wange Mugeso mu mwaka gw'1956 bagenda ne bakwata abateeso ne babasala embalu mu kitundu kya Mbale nti tetusobola kubeera n'abasinde mu kitundu kyaffe. Abateeso abo ne bawaaba omusango ogwo bagusalira mu High Court Mbale ne bagamba ekikolwa kye bakoze kirungi okubawa obuyonjo naye ekikolwa kye bakoze ekibi kutabajjanjaba babasiba musango gwa butakola ki. Kati lwaki njogera ekigambo by'obwebange? Ebyobwebange Katonda byakuteekako nga bibyo gwa bitegeera n'abantu bibyo omulala takitegeera akitee. Kubanza olwaleero embalu sigitegeera nga ndi eno mu Buganda. Njita naye okugenda Embale ne malayo emyaka 3 bansala. Kale kyovola basebo. Chate yo joina mu ngalo. Yesebo. Ebintu byogerako byonna egenda ebikola ki? Ebifunza. Ebyogerako. Kati mucho baleme abawutuwuliriza baleme kitwala mu bukya. Tuwolereza ebyobwebange by'abojjajjaffe Buganda. Ne banna Uganda ebakwatagana alabye nga tekimukwatako kubanga olwaleero nze nina abasamizi eri abali ebyennyanja eri abali ennyama naye atalya byennyanja tagaana alya ennyama atalya nnyama tagaana alya byennyanja ate ne Bayibuli ekyogera gwatalya tovumanga akola ki atalya mumuwanga nva
kankomenkereza ndabika njogedde bingi sebo omukubiriza wa program nene mutestesi wa program kyali Senkungu kyali siwa lugendo omubaka Emmengo asangi babuli wamu bonna muwe w'amagezi awakatikiro ate omulwanirizi w'ebyobwebange by'abantu neyanziza nnyo abampuliriza. Toyanzege mwami Kabuye kujjako ng'olina kyoyongerako ku nsonga zetuwogeddeko zonna. Tugambe okusinzira ku budde twagala okufunza kubanga ojja kwesanga nti abantu baffe abamu balina obuvunaanyizibwa obulala. Tutandika butandisi kubaka twogedde Ssekabaka tuwogeddeko ekintu ye mwami Ssemakula omugenzi jjajjaffe Ssemakula Mulumba oba oliawo Joseph bali ku ddembe ayogeddwako nga looya naye kati kansu lwe tulikomawo oba oliawo ne Louis Kibanyi tujja kumwogerako olw'ensonga ne jjajjaffe Ssemakula Mulumba nja kumuwulya mu kayimba k'abaana ab'ebuddo. Ssemakula Mulumba yakola nnyo talatata kakati yono bakola ki gwe boogerako ndowooza tuli mufuna kiki kye yakola biki bye yakolera Obuganda n'ebimukwatako twebuze n'okwebuza batakabuya vaawa kakati oyinza okwesanga oluusi be bamu twesange Louis Kibanyi omukulu oli yamwogeddeko yali Katikkiro waani wa Mwanga ne bamu yafa atya ne yafa mu nfe mbi era bw'ogenda mu abayita okuyita Mutundu muna katunke muyita Kabaawo zone Kabaawo zone olirayo oza akalabba kaffe aka Buganda kabeeranga luddawo kabeerangawo katulinde obajja bujja mu pulogulamu yaffe eneddako naye bambi ng'omusajja afa bubi nnyo bamutemako butemi muki mutwe lwa bumalirivu lwa bya Buganda obwebange bwa Baganda kyeyalwanira era bali bagenda okunda baga nti mugenda kunzita naye mali kuntwala Lubaga bamala okunsabira oba awo n'abakulembe bamukulembeza olwava Lubaga nga nzolowooza muntu w'omwoyo omulungi omusajja ono engeri alimu bwa Katonda katumuleke naye baagaana era ne bamuzaayo oza kwe kutuma naawo okuyitawo Kabaawo zone akati nebyo byonna kasita tutandika butandisi okusinzira ku budde moderator abantu abo ababiri ndowooza gye bujja ate tulikola ki tuli boogerako kubanga histori wa Buganda si wakugwa kakati toyanza nnyo toyanzege mwami mwami Bendikito sinenza nnyo so moderator njagadde okuddamu olw'abantu baffe bonna abawuliriza puroguramu eno ebibuuzo mukulu wa lugendo byabadde agezezzaako okugamba tujja kwogeramu wali omusango bwe gumala okusalwa Kabaka ogende Bugerere kati ne bagamba gavumenti esasule constituency ezisasula ani mwami wa lugendo ne balooya be kati nti njagala okugamba nti mu mbeera eyo nayo n'abantu abalala balina emisango bw'abanga gavumenti teyajulira nga tewaliwo okujulira essaawa eno looya we kakyemanyi senior looya akyaliwo Godfrey Lule ajja ku preparinga kye bayita Bill of Costs agitwale agiteeke mu kooti biki bibakozesa kubanga abalooya abo bombi companies wakozesa z'amaanyi nnyo kitegeera nze n'okubanga emu erimu bukadde nga 3 bwe bityo ate yakimanyi bulungi nnyo agiteekeyo sente ziba bajja zikola ki baba bajja zikuwa kujjako ekitera okuyimiriza okusasula nga wabaddewo okujulira wabeerawo okujulira balinda okujulira okukola ki gye gukomekkereza kasa kuggwa then awo ne bakola ki ne basasula era kati oyinza okuba kati gwe wakola obugayaavu kati gende wa Senior Land Council Godfrey Lule akole apreparinga kye bayita Bill of Costs akiteekeyo mu kooti bakusasula sente zo ssebo. Ensonga endagaano yonna buli lwebanga ekolebwa manye endagaano eyo mubeeramu kye tuyita omuntu gamba nti waliwo asinga ku munne kati gwe oba gwe nga yakiikirira ffe Abaganda ate bali gavumenti ebeekusingako okwo
kati yinza okubanga yakozesa ne due influence mu mateeka bwe tukiyita endagaano ebanfu ontegeera era kati gwe bw'onaddayo wa Myland Senior Council Godfrey Lule n'ekiba naye n'akizuula era ajja kuddamu akole endagaano eddebwemu ekole ki ekole eddemu eterezebwe olw'ensonga olina okukola endagaano kubanga gawolesa ebibuuzo bwe wabeerawo ekizibu okitegeera kutunula butunuzi sijja kuvaayo akati oyinza okubona by'otaalaba bajja kuddamu balivayizinga endagaano eyo bakolemu amendments basobole okuteekamu kirozezi ezikuyamba oba nabo ezibayamba nga zikkanyiziddwako. Maliriza ssebo modulator tetwogeddeko ku bantu bali naye bwe tunakomawo tujja kukola ki tujja kwogera kubabula kyenjagala okuggalawo nakyo nti ebyobwabange bino byebulaba bitu defendinga taata w'okubitemera ekkubo ye Muteesa Walugembe Kayiira owalubereberi. Modulator kano katono nnyo nga munnanga amaliriza kkiriza neebaze abagoberera Muteesa Walugembe ewaffe gye bali yali mubaka nga bamuyita Latima Sentoogo Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe we bagoba Muteesa owokubiri Ssekabaka Muteesa balwana ebugerere ne babakwata naye babasalira omusango yagaana akalabba okumukusiba kano bakayita batya akakookolo akantuntunu yagenda ayimiridde nti nze kanfiiririre Ssaabasajja Kabaka ne kamukuba. Omuntu owokubiri omugenzi Paulo Wandera yali member of parliament eyaleeta ekiteeso nti Kabaka bamuddize ebibye nga bonna bafuluma bugerere. Ekyo kitegeeza obwebange bw'Abaganda obwebange bwa Buganda neyanziza neyanzige nga banabugerere naffe tufuddeyo. Tweyanza nnyo tweyanzege olunaku olwaleero tubadde ne Ricardo Mulinda Saalongo Charles Senkungu Walugendo Mwami Bendikito Kiwanuka Galiko ne Mwami Francis Kabuye. Otambudde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Novemba omwaka 2025 akuume atakuumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.